aye gwalowooza nti asobola okukakkanya kwono oba balowooza it is just their time ku party ya obadde ogamba ni asuuta ku babiri bali government yes ndowooza ku bayimbi ebyaddala abalina ekyenjawulo tubanga tuli mu sector ya art nti art ya creating personalities ezirina abantu abazigoberera abazi nti they become opinion leaders to their fan bases mukubeera nga balina eryanya eryo kyekibeera ng'ekyettunzi oba yebeera nga bargaining power eri omuntu yenna yina asobola okubeera nga abakozesa okubeera nti basuppressinga probably opponents be so ku side y'aba artists it is an exchange, it is a barter trade boba tradinga this support oba amaanyi ge balina ge basobola okubeera nga extending eri abantu baabwe kyasobola okubeera nga bazika amaanyi ago naddala mu kaseera k'ebyobululu kyetwandiisenga social mobilization era singa ogenda okulaba nti kubanga mu 2015 project ya Tubonga Naawe that project song gye baakola tugende mu zi campaigns nga bajja okubeera nti no be basookawo ne babeera nga bakuba ennyimba abantu ne babeerawo ne bakyamuka president agenda okujja okwogera nga message epass eyitawo buyisi bulungi nnyo that is their role and that is amaanyi ga art nga go egali so statement yo so okwogereya oba tukiri okwogera nti nno principle tuleke ku side eyaabwe buli muntu alina kyanoonya mu nsi abasinga banoonya kuba bulungi febe tubeera mu Africa tebali mu struggle ebya philosophy naki bayinza okubeera nga bo ku side eyaabwe kiri far-fetched nga banoonya kubeera bulungi era nze ku side eyange sobola kubeera nga mbanenya Kasige artist yenna bw'azimba numbers ne ziba nga weeziri ebiseera ebisinga engeri gy'asobola okuzijjamu kyazijjamu eba kuzitunda eri oyo abaakoze eki abaamusasudde kati gwe bw'ojja n'omusanga nga numbers azirina n'oyagala omukozesa kiringa bw'onookeera ku makya nti TV nnyingi naye oli n'asalawo n'agaaka nange ne BBS abatali sure nti buli anaakalaba anaamugulako naye abeera sure nti BBS ekuŋŋaanyizza abantu baayo bajja kulaba either bakkirize oba bagaane okitegeera kati BBS kiba gyeri okusinziira mu business policy yaayo okusigala ng'esobola okubeera balanced naye tabeera consumed by client azze olwa namba zaayo n'esigala ng'esigadde ground zaayo nti yo business buli omu asobola okukola ki okuyitirawo kati ne artist bw'amala okuŋŋaanya numbers buli muntu asobola okujja n'akola ki n'amusasula n'aba ng'asobola okuba ng'akola ki ng'amuyimbisa naye obuzibu bwe twali tufunyemu obwali businga okuba obukulu kwe kuba nti waaliwo side nga yo teyagala sasula ba artist eyagala bakuba manipulation bayimberwa mpaka ku bwereere kati ate ng'ate teyagala bayimbire side esobola bakola ki esobola kuba ng'ebawaseeto kitegeera artist abeera influential naye sigamba nti buli kyaleese abantu be bakigula kubanga artist gw'oyagala asobola okukuba oluyimba n'ogamba leero sibitegedde n'olinda lw'onaddamu okukola ki okubitegeera okitegeera kati bano baba balina kukkiriza ba artist nti amaanyi bagayina oli abazze gye bali abatayamba bayambe just aba alabye potential yabo nti bakola ki balina kati oli aba alabye potential yo nti olina kati ate gwe tokola biri extreme kulaga nti amaanyi go gonna na biki akuyamba buyambi okuba ng'okola ki ogasigaza osobola omukolera then later on no moving on n'oddayo n'emirimu gyo regardless oba ava ku side ki okay kale paka video ka big size ako ayino mwana gwe yali awa collab Wakati njagala kukolera kintu ogambe olina oluyimbe wa Enobits kakati oluyimbe wa Enobits njagala tuteese ogenda kuddayo gambe Enobits nti Bebe Cool agenda kujja agwe mu luyimba lwange mu studio ati ono leka muwe kolabo naye ayitewo okuba sifiirwa okitegedde atate ekyokubiri atate ekyo kasube tonimbye kuba Enobits kakisawa zino Enobits awulira okay kakati ku traka yeri wa Enobits ngenda kuteekamu eddoboozi ate njikusasulire product ate kusasulire ne video nga mweri okitegedde kati nze kamutandikireko naye ate bwe mutandikira kate nammwe mumuteekemu ki sitampu agende mpola bonna abo babobi nze nabayamba bonna tebabanga wakulimba naye nga twatambulanga ki mpola ebyo nja byogera ku social media Ntambi eposi nayo ku Mande edda abantu abaavanga ebweru nga bajja tunyumiza ensi z'ebweru engeri gye bitambulamu engeri gye tuyinza okwekulaakulanya
twavaawo dya wate abebera okujja mu lugambo lw'e Uganda ate tubuulira ebiri e Kampala bye tumanyi babeera eyo nga babiraba osobola